kulika yombo yambi owai nakati nkyato bakuba nakawundooza leero lwe nebaseemu kubanga bwe twamala okuva mu ddwaliro ate ne tudduka ne tuziika omulenzi oli bamuyitaani Kabuye Saidi ne tumuziika Namayumba era twebaza abatuwerekerako ndowooza kubaali Namayumba nze muyimbi yasookawo ate era ne bannamwandu we baba bajulizi ne taata wa Kabiye nga mujulizi ndabika nze nakwata ku ssente ne mpa bannamwandu niwe kaba kaali katono ke nalina obudde obwo mba nakusobola okukola ki okuyimirira kuba ku Nkoko gye nali nkoyi nali sobola kugamba mbu ate kaŋŋende eyo naye kyankwatako naye saalabayo bayimbi n'abayimbi abajja ndowooza bajja luvannyuma b'essaabala na kubala baali ku ngalo so nga Kabuye akubidde abayimbi bangi nalabayo Mamuli Katumba Ajaluuna Mugema be bantu be nalaba onkitegedde mpozi n'abayimbi abato nenvaayo enkeera kwolwo lwennyini lwe nava okuziika ne ŋŋenda n'ensula mu lumbe lwa Grace ewaabwe ekyampisi n'ensanga ng'abantu bali awo gana amafuta gaggwamu bino mu mayiti eri munda nenkwata omuzindalo ne mbaga ne bagifulumya abantu bamulabireko ebweru n'ensondesa abantu ssente emitwalo gyali 27 nenkwatako ena ne mbaga mugula amafuta nga amasanyaze gaganye nenyimbira Grace enenvaayo n'ensula e Kampala enkeera n'enzirayo ababaddeyo mu kuzika mwakiraba nentwala ekimuli nenjogera bye banneetaaza nenvaayo nenkomawo ontegedde bwe navaayo ate nenvuga nenzikirira eggomba okuziika taata wa manager Niga naye ne manager Niga ayambye abayimbi bangi baddewo baani saalabayo bayimbi nalabayo bantu batono nnyo betwali nabo abatuyambako mu kuziika nembuuza Niga yabakola ki yabavuma kwegamba nekyankuba wala nnyo okulaba nti abayimbi tebaaliyo nesiba nenya simanyi oba baali bakooye naye nga bwe nti bwe natambula nenvaayo jo lwe nasiibyeko ewaka ate nga mumanyi ebyembuga mba n'abalwadde neŋŋenda ate mu mbuga nakati mumpisa enva mu mbuga yange kiki nsonga kirwaki ndi wano tweyanziza omutima omulungi gwe walaga eggwanga naddala industry at large naye waliwo ensonga eziri mu ddiiro abantu abamu si basanyufu naawe Hassan olw'ensaasaanya y'essente oba ensente yaleese obuzibu ani naani abatali basanyufu Alimpa Ronald ne famire ye otyo bagamba mwokubiri ani tugende ku kimu kati Alimpa kiya bagamba nvunaana ki agamba nti nno wamuyamba naye ate ebigambo byoyogererako si birungi omuntu ayamba oba alina omutima omuyambi tagenda ng'ayogera nnyo kati omanyi nze nabagamba okubeera epipa mbeera ekidomola kuba weekyatika baddamu ne bakyokya ne kikola naye bw'obeera epipa bw'oyatika oyatika lumu kati omuntu yenna alina obwonge essaawa zino Alimpa nyinza obutamunenya kuba kalifa omwoyo mubi bamulongoosa kalifa omwawunza alwawo okugwa ku bantu okitegeera kati ate n'Alimpa engeri gyali mu ddwaliro ayina famire ennaku kyenyinza obagamba kuba ku baganda b'Alimpa wadde eriyo abagagga besimanyi naye be nalabako banaku okusinza ku mukazi we byasooka okwogera nga yakajja bye byandaga nti bano banaku okitegedde omukazi we yajja yagamba mu kifo ky'okunneebaza yagamba balabika baaluutinze ne ssente ze naye nga teyabuuza bange yabadde ne ssente oba teyabadde nazo ompulira kyenva mbagamba nti mugende emmotoka gye yagudde nze mu kununulayo abalwadde sajjayo bintu munoonye ebyasigaddeyo oba ye wabadde ssente sikola ki simanyi ontegeera nenzijja omulala omuvubuka yali ayagala kulwana abannamawulire abaaliwo mwakiraba yali ayagala kulwana ne mugamba nja kukukuba sooka owe bannamawulire ekitiibwa okitegedde ne mugamba bano bonyooma be balanzi mu kumanya omulwadde wammwe be bazze babatuusako amawulire kati ate obamanyiira ontegeera Alimpa waliwo omukyala wano gwenda basimanyi linnya wali wano kumwe bannamawulire ndowooza mwaliwo omukyala oyo yaŋŋamba mama fiina ze neŋŋamba nga kituyambye ng'olwo nkooye ne mu ddwaliro njala kuvaayo kigambibwa nti Alimpa Ronald yali ava ku bizinga yavaayo netetembeza ssente ezitaalaba amayitire era abasinga ne bagamba nti kumwe abayambi kuliko eyazinyagulula mbabuuza ekibuuzo ku ssente n'omulwadde baali baagala ki kubanga nze mu kuyamba omulwadde nali sobola kutunuulira ssente nali ntunuulira bulamu bwa Alimpa natunuulira obulamu bwa Grace yali mu kkoma nentunuulira obulamu bw'oli Kabuye nentunuulira abalala besimanyi nentunula gafaya nga bonna bafa nali sobola kutunuulira saawa eyo kunoonya nsawo erimu ssente gwe buuza Alimpa kuba Alimpa mu bonna be twajjayo yali ategeera
era yaŋŋamba nga wano wannuma munkwate bulungi waliwo eyamukwata mu nsawo ontegedde nabapakira mu mmotoka amafuta nagagula kiro okugenda emulago nenzija nga nvuga natuuka emulago nze na spending emitwalo aga bwe baba baagala nzirayo ku ddwaliro nenva kimu ku kimu ku bye bantuma ompulira ezange manager ze yali ansasudde nga nva okuyimba na spending emitwalo ameka nagulako amafuta bwe natuukayo ne baŋŋamba gula eddagala ly'abantu bano lye tugenda osooka bakuba saagulira Alimpa yekka kabeera gafaye nagulira bonna ompulira nembeera ne bounce oyo nga tutoba fekka okitegeera bwe namala obbigula enkeera nga mumaze okujja abalwadde basooka ne bansaba eddagala lya muganda walaga faya nga lyakumulongoosa ebintu bye baasaba nga biri 30 mwegi okumukwatako obukwasi bagende bamulongoose omuteeka mu fyeta ontegeera ono omulala gwe batunga emimwa wuzinze gwe bazituma eddagala lye bamukubanze gwe balituma ku bonna aboogera tekuli amanyi lya mmeka ompulira waliwo omwana omulala bamuyitaani waliwo omwana laga faya yennyini laga faya okumukuya ayinza okuba ng'agamba tebamukwatako naye abasawo eddagala lye basooka omukuba ffe twateekangamu ssente ompulira kati Alimpa abagamba nti Nduga alabika yatwala sere zange mubuuze Maama Fina yagenda okujja ng'eddagala lye bamukubye amanyi gye liva oba yalinayo ka kiriniki mwe tujja era wo wennyini Alimpa Ronald yagambye nti yali yeebase n'awulira akavuvumu ebweru nga kagamba nti wasonda omutwalo n'obasondera essente nyinze yesebo nga bwemba nalina bounce munda nazisonda nabaani ne Sophie ne musonda ssente kyokka ate tewaliwo ekyalaga tebalaba nekizakula kubanga abasawo tebamufaako anti wuliriza omanyi entegeera yaffe eyawuka muganda walaga faya kye bayita okwenyaga mu kimanyi muganda walaga faya yali yenyaze ne bampita nze kennyini ne mukwatira poti ompulira ne mulongoosa mba nakavaawo naddamu n'ayiwa ne baŋŋamba komawo ne mbagamba sigenda kusobola ne baŋŋamba waliwo omuwala wano akikolako nenziruka ne muwa emitwalo egi lasito oyo yamuleeta emitwalo gye twawa kwoyo omuwala egyasooka gyali gyaffe bwe yaddamu n'ayenyaga ogwokubiri ne yeeyonoona yenna n'amasuuka ga banneiba n'agoonoona omuwala eyali amulongoosa kyava agamba muggyemu emitwalo gyalinga 5 ku 6 n'agamba muggyemu ssente zino naye muzikwate n'azikwasa lasito oyo bwe yazimukwasa omuwala kwe twamusasula lawundi ey'okubiri mu kumulongoosa ompulira essente ezo twazikozesa mu kulongoosa omusajja oyo bonna tekwaliko amanyi musajja bwe yali nga ne baganda be bamwesamba okitegedde amaze okwononera amasuuka g'abalinaanyewo obutanda bwonna nga tulina omulongoosa ekyo tebakibala tebakiraba nga kufulumya ne tuvaawo kabuye yatabuka mu ssaawa ez'okufa yatabuka nnyo nga baagala mukolako ku supiidi nga beetaaga ddagala laga faya ne bwaba mujulizi bwaba asobola okwogera mujulizi namugamba laga faya ogenda ngenda ne muwaleti yo nasanzemu ebintu 2 nasanzemu emitwalo 5 nensangamu nendaga muntu ne mugala laga faya sente ezo naziggyeko nenzongera ku ze babadde batusaba wano nenzikozesa ompulira bulungi lwaki namwanjulira nga nandibadde nsirika mu bayimbi bonna abaali mu mmoroka eyo mu bantu bonna laga faya namusangamu emitwalo emeka endala lasita yazijja ku mukazi oyo yali alongoosa muganda we ompulira bwe nakeera enkya nga bano bamaze okujja bannamawulire abantu ne batandika okujja mba nkyanoonya eddagala lya muganda walaga faya nakwata emitwalo egi neŋŋamba Sophie nina emitwalo 5 mu nsawo nali nzitereseza amafuta emmotoka yange bagyoleza emitwalo 5 bamanyi gye zaava okulongoosa omusayi gwonna nakati ekyawunya naye nakwata emitwalo 5 egyali gisigaddemu neŋŋamba Sophie ze nina naŋŋamba katwesonde wano tuweze emitwalo 15 tulabe eddagala erisooka tulabe kye bamukolera kyokka basabirya mitwalo 3 mu emeka ontegeera ne mugamba mufuneewo ezo nsooke ndeete bino bye bamuteekamu enseke biki nga bwe tulinda eddagala Sophie n'agenda yasooka kuleeta mitwalo 10 yateekako 5 kitundu nange 5 ne giba 10 n'ekitundu ne mugamba sente zino tezimala tuba tukyanoonya okwekubakubaawo Maama Fina najja waliwo ebikyagenda mu maaso nga ki kigambibwa nti eggwe wagamba nti wabateekamu ssente nnyingi naye bo bagamba nti we baatuuka mu ddwaliro emulamu n'abasawo babateeka wansi era babajjako emitwalo 18 ani yazisasula
Alimpa yali tategeera yazisasula atya yaziwaani. Maama we yajja ssaawa mmeka? Ndi maama we yajja anti gwe wulira statement mu ddwaliro nasulayo nze n'ono era mbagambye ze sente ze nafulumya nazifulumya kiro mpaka bwe baatuukira enkeera. Maama wa Alimpa mumubuuze yatuuka ssaawa mmeka okujja ne ssente ezo.